Namaso mawuli amalamanji nyuma ine mizo one the king himself towera biramuno nkola ne mwana mnaiza mnyidwa nga Lawrence ku kamera abera kukubanga batusaka ebintu bingi nyonyonyo era yabera mfielding atunonyeza mulega nenga tuvudeyo onaku regro stilo omukula manyidwa nga Rasta Bebe Cool bawazi wena nanyini hama nanyini bogolako nanyini kase pitch nenyimbe ndala nyingi nyo agenze omukulu yavudeyo nabako ensonga ezenjalo yavudeyo ezamutedde okubanga yogerako eri eggwanga Uganda era nga ano yavudeyo na addressing ebintu bingi nyo mujuke munadalude nga tayogerako lwachi reason being muno mukulu ono abadde munganonyiza abadde mu campaign trail ya mukulu amanyidwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wa Mr. Museveni Stars no atenga ayakulira ekibiina kya NRM era nga abadde batalaga side za Northern Uganda naye a wiki nga emwe mabega isi oba akakiiko ka Electoral Commission kavene kamusaba alekera okunganya abantu olw'ensonga mbuno tagoberera amateeka ga COVID era nakomawo e Kampala era abadde uwe naye yavuddeyo na postinga post yasinze okubanga ekyankalanya Kampala we yakutte ebifaananyi bya Bobi Wine His Excellency Bobi Wine nabikwata nabiteka ku page ye bya nupu nagamba look at this guy I don't know what the EC is doing because he's pulling out crowds ngagezako gamamu ngagezako kivumira unakulo twamunonyezako omukulu ono Rasta Bebe Cool era okuva ali nanyini Gaganel tata wa Hendrik Sali bawazi wena yavuddeyo munange n'abako byatanya nagamba muno this is not allowed era yasuubiza yatakinze Bobi Wine mu nsonga nyinyo esooka yagambye muno Bobi Wine yetamulabanga tamulanga president wa gwanga ino amulabanga omuyimbi era agenda mutekako double force luli just kyali kituuza yavayo nagenda side za Northern Uganda nti abantu yatola tunyagambye agenda kunga abavubuka be agenda teeka kujja akasente ke konna kayina ku account ezenjawulo agenda tunda ebintu bye ateeke force ku Bobi Wine ebyagamba muno ayina abantu agenda mulagako munno ebyo just tayina abantu nagamba muno agenda tandika okumulaga force gye bayita NRM force ng'agezako okulaba muno anoonyeza omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni akalu mu side ya Eastern Uganda ne mu Central Uganda era ng'omukulu ono munnange mu bigambo bye yayongedde okubanga avumirira ekyabavuuka okuvayo ne beekalakaasa n'ekyabavuuka okuvayo ne bayambula abakyala engoye muno n'okwambadde ekkala ya yero era n'agamba gwaddamu kiraba ng'akikoze agenda kuba abalumba direct kuno tagenda kuyita oba indirect agenda kujja kuno agenda kuleeta straight force eri omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine n'abavubuka be ne EC akakiiko akatwala ebyokulonda mu ggwanga Uganda njagala mukutuuseeko katono nnyo tubeere nga twogerako naye omukulu ono amanyiddwa nga Bebe Cool big size nanyini gagame atubuulire ye obusungu abujjawa nsonga kizala bezitagenda bulungi nnyo mu ggwanga Uganda ate agenda kukola kyokola muno azitereza nga ye omuyimbi awo tugende maaso naye ngaawo nyini omukulu amanyiddwa nga King Michael naye yavuddeyo n'apostinga nga ye mulaba screenshot eyo yapostinze olunaku lw'eggulo nga still ayongera okuba nga awa omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool magezi yaddamu amagezi g'okuba nga yeesonyiira ddala ebyobufuzi yagambye okuyimba kwamanyi naye ebyobufuzi talinayo wadde katondo kagezi bwe kati mu bintu by'okuba ng'akola ki nga ali mu byobufuzi so yamusabye abyesonyiwa abirekereza generals abali mu byobufuzi kwa Bobi Wine amuyitako dda ate abeere ng'akola ki ngadde eno mu byokuyimba kasi kutuuseeko omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool bwe tukoma tugende maaso namulala mangi nyo tobera my name is one the king himself subscribe wano nyenyini ku Celeb Jazz ensonga ezigenda mu maaso Bobi bamukubye abasirikale bamukubye motoka ne bagistopinga amasasi oba tiyagasi naye nze nga era ggulo bwe nakaabye nensaba abantu abakulu mubuulirire ku mwana oyo lwansonga nti okukukuba amasasi tekiva kuba nti oli mu nju weebase oba oli ku stage oyogera eri abantu kisinziira ku kiki oba okozesaawo eyo era Katonda ayambye olunaku lwaleero nembanga ka video nkataddeyo ku Facebook era ne wano ku TV mugenda kukalaba driver wa Bobi Wine nga Bobi Wine mwali nga ne Dan Magic ayimiridde ku motoka basimbudde motoka ne batomera ebigundi abasirikale batadde mu kkubo ne baagala bo bavuge batomera abasirikale bagende era mu ka video akola abasirikale nga badduka okay naye lwakuba omuntu yarekodinze ka video ako yabadde muntu waabwe n'akateekayo ne bakajjayo mangu naye nga ffe twamaze okukakola ki okafuna naye ekyo kikulaga type y'abavubuka bano confrontation gye batadde ku basirikale basirikale bali trained gali mateeka naye abantu abakulu okusirikira ebintu ng'ebyo ne mudda mu mwana ng'oyo ng'olabye ddala omwana asimbudde emmotoka agenda atomera abasirikale bye bintu nze bye nnwanako so nga ate singa muvaayo ng'abantu abakulu ne mubuulirirako oyo ajja kuwuliriza
naye ne mulaba omwana ajemedde amateeka ga covid ne mukuba mu ngalo omwana bannanga alina abantu alina abagoberezi bannanga yakikubye ne muwaana buwaanye so nga ate amenye mateeka okuŋŋaanya ki abantu amateeka ga covid amateeka ga electoral commission gamukkiriza okugenda okuadressinga a certain number of people ate tegamukkiriza kukola procession kyokka mulaba procession ne musirika ne muvaayo ne munenya ne mwogera ku kiri ekya poliisi bwe beemukotte bubi obange misandolinze okay nze kyenasabye abantu abakulu mwenna ngaera nga bwempanjaga kubanga lino eggwanga litukwatako kyenalisabye nti abakulembeze mwenna ab'amadiini ne Buganda nga Buganda kwa tuli bavuka Baganda muveeyo mubulirireko ku mwana ono mumugambe Bobi Wine kuba abamwana eri abo abazadde abantu bakulu abamwana mumubulirireko mumugambe agoberere ku mateeka kuba teri ali waggulu w'amateeka kati picture ffe gye tulaba nga mmwe abawagira opposition so nga ate mwe temulina kugwa side abakulembeze b'amadiini bwe musirikira ebintu ebikyamu omuvubuka byakola kitegeeza mugwiridde oludda engeri gye munenyeza poliisi ekituufu nti ekozesa excess force sometimes naye n'omuvubuka muveeyo publicly mumunenye nti poliisi bwe beekuwadde oluguudo olw'okuyitamu mutabani lwaki toyitayo n'otuuka ku lwaleyo mutabani bwe bagambye beera n'abantu 3 lwaki toyogera n'abantu 3 kubanga ekyo tekigenda kujjako kaluluko kati nze njogerwako nze si yayogerwako ku ssaawa eno bw'obanga okireeta mu foomu ey'okugamba nti Bobi Wine yayogerwako nze mbadde njogerwako emyaka mingi nakikoowa nokikoowa naye nze ndi muwagizi wa President Museveni era ensonga entuuzizza wano lwa nsonga yakuba nti ama responsible citizen in this country sigenda kulaba bintu bikyamu nga bihappening nga mbireke sigenda kulaba muntu nga atisa abantu nsirike ndi wano nnenya abantu basirise abasobola okubaako nekyeboogera embeera eno neetereera so nange mwennyini ng'omuntu ali responsible kwe kuvaayo era nja kubeera nga ebintu bino mbibalaga so that abavubuka barefraininge nze okuvaayo okwogera sirina kuye nze ngezaako kutaasa abavubuka abagoberedde omugendo ogwo gulimu okufa so nga ate bino byonna biggwenkya ne weebuuza bannange ye biki biki bye nalimu bw'oba okyali mulamu that is anti era okusinziira ku buzannyo kati bwe bategese bo nga bw'olaba abaseetinze ekyo ekintu ekyokulabisa poliisi mbu yeekubyewo bbomu jjukira ekyo yakiseetingawo ko ewakaawe ku kadinisa mbu bamukanyugidde bbomu jjukira kiri ekyengatto era namala kuvaayo ne mbagamba bannange omuntu agamba nti bamukubye ensigo zonna ate ng'ayambadde malikupu ng'emigga agiwanise waggulu mu lunaku lwe lumu bakuba ensigo ddala kwegamba nze buli wendaba ebintu ebyo ng'abikola nvaayo mangu ntaase ababa tebalabye kubanga bw'otunuulira ka vidiyo kakabbomu ako olabira ddala nti ono yabadde annyonnyola omuvubuka oyo kumbe yadde tamanyi nti omuntu gwannyonnyola bodyguard wani gwe yabadde annyonnyola nti akubye Bobi bomu kumbe muki bodyguard wani wa Bobi bagenza okukateekayo ka vidiyo nako ojjukira okukajjayo nga twakafunye dda kwegamba abaana bano basetinga apo ebintu bambi abantu abali innocent eyo ne babibelievinga ezo emizannyo gyali mu music tuzze tugikola mumanyi emirundi 15 era nga atannakola step n'emu bamaze okutegeera kyagenda okukola naye singa abadde abikola mu mutima mulungi nga tetufiirwa bavubuka bato nze saalifuddeyo kuba yebeera tteekoyo okebala omuzannyo gwo naye togubalira mu musaayi naye nze ekinnuma kulaba bameka gwe boolaba bafa mu NRM oba bameka boolabye bafa mu FBC kyogamba nti yaali special nnyo nti yalina okuyiwa omusaayi Besigye yattisa abantu bameka wano
emyaka 20 nga Besigye wakanya Museveni bameka tebawera 10 naye ono omwana omulundi gumu abantu tuli mu nkaaga. So tubeere bantu bakulu tuvaliwe ng'omuntu n'omubwati ne bw'aba afudde. Tubeere bantu bakulu tunenye side zombi ezireetedde abantu okuba nti situation eno ezzeewo. Tubeere bantu bakulu tukulembeze eggwanga okusinga okulembeza ssekigwanyizi oba nakigwanyizi. Ebigambo byange ebisemba eri abavubuka mbasaba mube bakkakkamu, mbasaba mutereke akalulu kamu, temwenganga poliisi, temugenda confrontation na poliisi, mujja kuteekayo akalulu kamu era bajja kasoma. Naffe aba NRM tujja teekayo, n'aba opposition n'aba FDC bajja teekayo, n'aba NUP bajja teekayo, n'aba parties endala zonna bajja teekayo. Naye akalulu ako ojja kuba kamala, toteekako omusaayi, togendayo, tobikkiriza ebintu bino bya kisiru. Abantu abasinga okufunamu be bannyini byo ne famire zaabwe. Ne bw'oba olumwa nnyo nti Museveni afuze nnyo, naye kinaggasa kiggwe ng'akyuse nga mzee Museveni avuddeko nga toliiwo, toli mulamu. Amazima ga Katonda teriba muntu ajjukira mwanawo oba maamawo. So nga ate kyolina okukola kulinda kalulu katuuke olonde. Ffe tetubafuusinze kukola kintu, naye ate temwerabira nti era okulonda okuwedde bannange emirundi 2 nga abantu balonda, NRM yali yasinga mu kusimba mu migongo n'okulonda kw'abavubuka. Era abavubuka nziramu mbakuutira nti nno emiliyoni 17 ze ziri registered okulonda mu emitwalo nga gijo mu Uganda. Naye ku miliyoni 17 NRM yokka erinaku abantu abalina kaadi z'NRM abalonzi miliyoni 12. Era mbajjukiza zino facts zembawa nzibawa zibayamba okumanya nti NRM ekyali mzee akyali kubanga yeetegeka dda. Era mu kwetegeka kuno NRM yeyokka erina structures mu ggwanga lyonna. Ekigambo structures kitegeeza emitendera gyonna okuva ku LC1 chairman paka waggulu ku mukulembeze. Already ffe tulina we tutandikira enamba kwe tutandikira. Structure kitegeeza abantu balina abanaakuuma akalulu ku kyalo. Structure kitegeeza muli organized buli kimu okuviira ddala ku mukulembeze paka kwasembayo wansi. Naye no pate yammwe eya NUP yakajja tennaba na kutuuka wakati wa FDC mu preparing structures. Structures ziyamba ki? Ziyamba okukuuma akalulu. Structures ziyamba ki? Ziyamba okufloya information eya party. Okay? Naye mwe temuyina. For example, mujjukire nti no already wetuogerera NRM erina bamemba ba parliament abamaze okuyitawo basukka ne 10 kubanga bali unopposed. Ekigambo unopposed kitegeeza tewali yabayimiriddeko, tewali wa FDC yabayimiriddeko, tewali wa NUP, tewali wa Jema, tewali waaki yabayimiriddeko. Naye bwe kiba kiri bwe kityo gwe tokirowoozaako n'omanya nti kitegeeza pati yammwe tennabagaziwa, ekitegeeza pati yammwe tennaba kudipinga wansi mu rutusi. Abavubuka bibigambo byange bino bibayamba kulowooza n'oteewaayo mu musaayi n'otawaayo bulamu bwo. Mujjukire nti Uganda tekoma Kampala. Uganda nnene. Ebintu bye balaga wane Kampala biri Kampala. Kyenva mulaba nti obwekalakasa bwe kwabaddeewo tebyali Soroti, tebyali Ggulu, tebyaliwa. Abantu abo baabonaabona dda. Tebakyayagala kulaba yadde ne kapiira nga bakooca. Baagala mirembe. Tuvaliwinga emirembe gyaffe ng'Abannayuganda. Kubanga mu mirembe gino mwe tunoonyeza emmere, mwe tunoonyeza buli kamu. Tewaliyo gavumenti evaayo neewa muntu ssente mu nsawo. Tewali gavumenti erina mandate mu kunoonyeza abantu mirimu. Emirimu gibeera mu private sector. Private sector okutereeza okufuna emirimu emingi kiva ku mbeera environment eri safe for someone okuva awaka agende ekiro n'emisana ng'ayiiya. Kyova olaba abacapati tulina bangi, abamuwoga abasiika bangi, obutale kati bungi, business za salunu nyingi,
abakola ekiro n'emisana bangi lwa mbeera eriwo ebakkiriza okukola ekiro n'emisana. So tuvaliwinga ennyo ekigambo kya emirembe gye tuyina ate muleme kubuzaabuzibwa na mulenzi ono bw'abanga ayagala okwesimbawo ffenna tukkiriza yeesimbewo mugende mu ballot box mumulonde bwe babakuba akalulu mukakkane mugende eka bwe mukuba akalulu mugende mu entebe